mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba ne nvuga emmotoka ne tugenda e Mulago, nange gye nafunidde treatment. Setaani ye yakikoze, Katonda n'amuswaza, nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo, singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze. Omuntu bw'abanga akyali mu mbeera eyo ey'okuba nti yawonya abazigu toyinza papira, wabula twamuggyeko information esookebwako. Naye nga bw'okimanyi nti bwe tuba tukola statement ezo tuwabeerawo ebibuuzo ebibuuzibwa eby'enjawulo. Wali yabadde asobola otubuulira nti wano ekyabadde yabadde atuuka wano, yabadde ava wano, kati ebyo bye tukyasinziirako. Osibye otya munange wenna agobera motion media? Osibye bulungi gyebale gy'okozeeko, njagala okusaasira gwakoseddwa, alwazizza, afiiriddwa, ate nawe wafunye ebirungi tukuyozaayoza nti weebale kubituukako because sebulungi okulaba ng'obifunamu ate n'abalala bakuliraanyi babifunamu. Kaakano ogenze nagaagokya akawungeza konna kwalira kikaziri 35 ezakayita ku ssaawa 3 ez'ekawungeza ak'olunaku olwaleero. Weebale gy'osinzira wonna okuba ng'otugoberera munnange, tojjanga okwo likinga, subscribinga, tutambule n'ensonga. Amawulire genze nago akawungeza konna olwaleero. Munnange poliisi ekizudde era ekwasiddwa mu butongole emmotoka ye Alozias Bugingo eyakubiddwa amasasi. Kaakana amapya agakatuuka ku mmeeza yange wano nga motion media, njagala okutegeeza nti ensonga za Pr.Bugingo n'okufa kw'abadde gwayita omukadde w'ekkanisa ate nga amagye gamuyise abadde omusirikale waabwe owa SFC Muhumuza Richard biranze bifuuse namulanda nga mabeere gambwa, era we twogerera amawulire agokya oluvannyuma lwa poliisi okulagibwa minisita w'ensonga ez'omunda wano mu ggwanga Jeno Kayindo tafuire emboozi gye nabawadde ku makya. Kakana akawungezi k'olwaleero ntegezeddwa okusinziira ku amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Luke Owesgire agambye nti poliisi efunye mu butongole emmotoka ya Alozias Bugingo egambibwa okuba nti yakubiddwamu amasasi. Ono ategeezezza nti emmotoka eno okuva lwe babategeezezza nti yafunye obuzibu babadde tebannabagirabako, wabula nti Pr.Bugingo yagibakwasizza mu butongole. Abakungu abalala bali kyetegereza emmotoka epakingiddwa ku forensic headquarters wano e Naggulu. Ebimu ku bye bajja okwetegereza bituli by'amasasi, emmotoka eri mu mbeera ki, n'obujulizi obulala bye bayinza okuba nti nebakuŋŋaanyaamu. Kyenyinza okukakasa nti waliwo kye tuyita projectiles ezirondeddwamu mu mmotoka nga kwotadde ne DNA samples eziggiddwamu n'ebirala ebiyinza okuyamba mu kunoonyereza okuli mu kukolebwa. Ono ategeezezza nti era okunoonyeza kwabwe kulimu ebisosonkole bafunye emmotoka eno ekumibwa kati ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu, era ategeezezza nti batandise dda okunoonyereza era amawulire ge bakazuula amatonotono nti emmundu eyakozeseddwa yabadde ya kika kya baasitoola. Sinziira ku bisosonkole bye twalonze nabo olaba ne projectiles ezisinga ze twakazuula kiraga nti pistol yegambibwa okuba nti yakozeseddwa mu kukuba amasasi. Setaani ye yakikoze, Katonda n'amuswaza, nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo, singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze. Omuntu bw'aba mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba ne nvuga emmotoka ne tugenda e Mulago, nange gye nafunidde treatment. Ono agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku nsonga eno, wabula bwe tumubuuziza ku nsonga ey'okuba nti oba ono bamuggyeko dda statement oba okunnyonnyola akawonvu n'akagga okutottola ebyabaddewo oba mu lulumba luno olwabakoleddwako, agambye nti bakyalinze omukulu
abenga kakkana afunemuko ku luyingo n'okukakkana omutima nti bamubuuza mu kiseera kino ayinza okwogera ebitakwatagana. Luko Wesigire agambye nti omukulu bamuwadde akaseera yerowooze era akakkane mu birowoozo olwo nno bamuyite annyonnyole poliisi. Era agamba nti bamubuuzizzaako ebitonotono naddala wali mu kusooka bwe yeeyanjudde ku poliisi nti yafunye obuzibu era balindiridde okubanga baddamu okumubuuza kajojjo w'ebibuuzo annyonnyole byazze bitya, byatandise bitya era ababuulire akawunvu n'akagga ayambeko poliisi mu kunoonyereza kwayo. Kikoze Katonda n'amuswaza nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama byantuma okukola tebinnaggwayo singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze. Omuntu bw'abanga akyali mu mbeera eyo ey'okuba nti yawonya abazigu toyinza papira wabula twamuggyeko information esookebwako. Naye nga bw'okimanyi nti bwe tuba tukola statement ezo tuwabeerawo ebibuuzo ebibuuzibwa ebyenjawulo. Wali yabadde asobola otubuulira nti wano ekyabadde yabadde atuuka wano yabadde ava wano kati ebyo bye tukyasinziirako. Luko Wesigire agamba nti era baakutunuulira n'entambula z'omusumbo era baakutunuulira n'entambula z'omusumba ono okuva ku ofiisi ye okutuuka mu bitundu bye yayiseemu byonna okutuusa lwe yafunye obuzibu buno. Abalumbaganyi oba abaseddeekezi bakuba emmotoka eno amasasi. Tusinziira ku butambi bwe tujja okuba nga tujja ku kamera eziteekebwa ku makubo mpaka ku pointi ebikolwa bino ng'atuuka ku pointi ebikolwa ey'amasasi okubibwa. Ekigendera kyakulaba oba wabaddewo abamuwondera ng'ava ku ofiisi za Salt TV mpaka ebikolwa bino ebyamutuukiddeko. Ndimadde nkyakutegeeza nti Luko Wesigire agambye nti okunoonyereza bannayuganda bakulinde emboozi eno ekyayogezwa abannayuganda obwama era nga ku mitimbagano egitali gimu okuli X, TikTok, Facebook ate bw'otuuka mu zi WhatsApp groups ugambye y'emboozi eri ku mimwa gy'abannayuganda. Emikutu gy'amawulire egitali gimu okuva wano wabweru w'eggwanga gibadde giripootinga ku mboozi eno. Kaakano ate TV y'eggwanga lya Kenya amawulire ge yakafulumya egamba nti ate Pr.Bugingo ye yabadde atwala sente za kimu kya 10 oba ebiweebwayo mu church offertories mu banka n'akubwa amasasi. TV bagita Citizen yo bwegambye esinzira wali mu ggwanga erya Kenya. N'abalala bangi bakyawandika ku nsonga z'omukulu ono wabula katulinde ebinaddako enkya ku makya mbasuubiza njabbawa ebinaaba bibaddewo ate mu kiro ekikeesa olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka wangaale musule bulungi mweraba.